Omulamuzi wa kkooti y'e Mmengo Adams Byarugaba asindiise Kassim Ssekanjako kwalimanda Luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwa Novemba oluvanyuma lw'okusomerwa emisango ogw'okufuna ssente mu lukujjukujju. Kassim Ssekanjako ow'emyaka 48 nga mutuuze w'e Namagoma era nga ye nannyini kampuni ya Kofabo International General Trading Company akwatiddwa ku makya ga leero wali e Nateete mu Lubaga era bw'atyo n'aleetebwa butereevu mu kkooti e Mmengo n'agasimbagana n'omulamuzi. Kassim Ssekanjako asomeddwayo emisango 58 era gyonna nga gyekuusa kufuna ensimbi mu lukujjukujju nga n'ensimbi ziteeberezebwa okuba eyo nga zisukka mu bukadde 3. Ssekanjako emisango gyonna agyegaanye. Jessica, igenda mutwala ku weegi ate nga siwe kiri. Ssekanjako asabye omulamuzi nti olw'okuba nti ayina obuvunaanyizibwa obw'amaka ge sako n'abantu abalala amuyambe amuyimbule ku kakalu ka kkooti, kyokka omulamuzi agaanye n'ategeeza nga nti ono ayina okusooka okutunda ebintu byonna by'alina asooke asasule abantu ssente zaabwe ezisoba mu bukadde 3 olwo nno asobole okumuyimbula. Abamu ku beyaggyako ensimbi mu lukujjukujju bategeezezza nti bazze balondoola omusajja ono okumala ebbanga ddene paka wakwatiddwa olunaku olwaleero. Ebikampuni bye bwe biba bibba abantu birekera okubeera nga bibba abantu konfamu abampulira aganda konfamu babbi wembala abalamu ziri miliyoni nga 3 plus abaana abamu tebazze nakati abaana abamu bali aluwa bali kotido bali 40 abamu bagamba bajja nca basegeera netwagala bwenkanya talina na license mu office yeyo eraga nti atwala abantu ebweru okiwulira. Waliwo omwami omupya azzeewo bakakyusa bamuyita mwami eyo bakamujja eyo bamutadde ku polisi y'e Nateete. Omwami eyo yatuyambye OCCID yatuyambye okufuna obwenkanya okulanga Kassim atuuka. Kampuni eyo bagiyitaani? Confab. Sente zange gambye okukola ki kuntwala ebweru namuwa akadde kamu 75,000 namuwa akadde kamu 75,000 antwala ebweru kati ojja mu January najja mbuzaabuza agamba nti ogenda nti visa jja naye visa tukaki tejja. Abaana n'abamu tebanakola ki abamu bakyaliyo passport zaabwe zikyali ku polisi banakola ki kwa statement abamu bakyabulayo abamu baki abali mu byalo naye office zasigala nzigule office ekola nti alinamu akasente nti ate tulugunyizanya ffe tuyire sente zaffe kuba tubanya miliyoni 6 abagenda tusiba bamanerenda kati kwegamba tetumanyi kye tugenda kukola naffe. Omusajja asigadde waneeno tetumanyi agenda kati tetumanyi agenda kudda ate naffe kati tusigadde tubanja kitegeeza tetugenda kufuna bwenkanya. Bano bategeezezza nti azze abalimbalimba era nga bajjako ssente ziri wakati w'obukadde 3 n'6 asobole okubatwala mu ggwanga lya Kkooti. Caroline Mpumure omuwolereza wa gavumenti ategeezezza nti buli kimu kiwedde era nga balinze omulamuzi ky'anaasalawo. Omulamuzi omusango agwongezzayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 Novemba 2023 era nga wagenda okuwa ensala oba omuntu ono yeeyimirirwa oba nedda.